tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka Yes, njagala kubeebaza olunaku olwaliro ngenda kuza omwezi 13 omwezi ogwa Desemba mwaka 2022 gyosinzira okubeera nga otulaba ku dakiika 2 zolekera okuwera 2 eziyise ku ssaawa zakonyedda zizino ziri dakiika nga 3 eziyise ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro gyosinzira okubeera nga otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu Sseddugge 2022 ku Lugonvu's Show nyongera okubaaniriza mu round ey'omusanvu twagala okuba nga tumanya ani asigala ani agenda olunaku lweggulo twafunye nabukera rest yavuddeyo n'obubonero 30 ate nga twagala okuba nga tumanya olunaku olwali wakati wa Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim ani asigala ani agenda mu mbuga ya Sseddugge. Sirinzeka Hajabu Simugiri yamaze dde okuba nga kalira agenda kuba nga naye atubuuzaako tulabe tugenda okutandikira naye nga nyongera okubeebaza n'abavugiriza ab'enjawulo mwebale nnyo mwebale ddala. Hajabu Simugiri nateredde dda kitebe enjala kyeterera mu lubuto tewali kubunanya kwonna olunaku olwaleero 13/2/2022 Sseddugge. Tuzze olwaleero twawukanye Mugisha Patrick ne munne Matovu Ibrahim bunaagenda okuziba oba tunaagenda okuva wano nga bamaze okwawukana ng'omu asemberedde obwa Sseddugge ate ng'omulala abwenenyeza engeri Naswi gyenenya engaabe. weewaawo weebale nnyo weebalire ddala Hajabu Simwogerere. Njagala mu kaseera kano nga Basseddugge ab'olunaku olwaleero bali mu kweteekateeka okuba nga bajja mu mbuga ya Sseddugge munzikirize neebaze banafu aba Hillview Primary School Matanga essomero erisangibwa ali ku Masaka City. Njagala kubeebaza Kasozi Matanga Rwanda mwebale nnyo mwebalire ddala okuwandiisa abayizi kugenda kutandika ngenda kuza omwezi 2 omwezi ogwa Gatonnya omwezi ogujja ogwa January omwaka 2023 bajja kubanga batandika okuwandiisa abayizi n'olwekyo kugamba nti kasita bagulawo okuwandiika abayizi dduka zambwa kubanga ebifo balina bitono bakolera ku muwendo omugere sigamba nti bayizi ndese no balina omuwendo omugere gwe balina okubanga batambuza buli tamu. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku 0752647422 0752647422 kojja okuba ng'oyita okumanya ebisingawo ku nteekateeka eza Hillview Primary School Matanga essomero ery'omulembe. Munzikirize nebaza banafu ba Soya Check Foundation bano batuwadde hafu basale 50. Njagala kubaza Soya Check Foundation basale 50 okuva mu ggwanga erya America n'olwekyo bw'ojjanga ojjidde ku basale ya Soya Check Foundation ojja kubanga osasula emitwalo 65 zokka. Emitwalo 65 zokka tulina basale 50. N'olwekyo munzikirize nebaze owandege ya Imaging Center nja kwagala okwebaza Balubwama Local Agro Enterprises bano batuwa flat screen ya TV. Njagala okwebaza High Energy Electricals batuwa solar system number yakakadde kamu n'emitwalo 7 n'olwekyo twagala okuba nga tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Hajabu Simwogerere njagala okuba nga ngende owe ate tulabe baani
abamutaddemu ensimbi ku mulundi guno. Mu bufu bwe bumu Lwengo General Hardware bakoze omulimu makula batunda bizimbisibwa bataddemu ak'omunnabuddu eri abawanguzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Lugonvuzi Show Group bantu bawerako bakoze omulimo ne batwegattako mu ngeri emu oba endala. Malakai Ecology kafo mu bifo era oba oliawo koganya okwettanira nga Mukama tannaba kutwala gy'alina kutwala olabe obulamu kibutegeeza. Focus Construction mwebale nnyo mwebalire ddala bano bazimba bizimbe bya buli ngeri bali ku simu 0705858206. Obuzibu obuba bwa kuzimba batuukirire oba oliawo ojja kufuna enjawulo. CS School of Dika mwebale nnyo Dika oluzungu luno CS School of Diko anti eri ewaffe wala kakati abo basomesa abaana engeri y'okutona emikolo y'okugiteekateeka y'okugitimba bali ku simu 0738M764. Ekizibu kyo bwe kubanga kuteekateeka mukolo gukwase bano tojja kwejjusa. Webale nnyo webalire ddala ladies and gentlemen. Njagala okubanga ngende wa Haji Abu Semwogerere ng'aluŋŋamizibwa Sebyuma agenda kubanga atulira abavunkanya abali mu mbuga ya Ssedduga olunaku olwaliro. Njagala kubeebaza Kikyonjo Grace webale nnyo webalire ddala. Haji Abu Sebyuma katukulembere. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwesimye mmwe abalabikira ku mitimbagano nga mwogera ebyamakulu era beesimye ababawuliriza. Mugisha Patrick olwaleero oli mu lwokano nnaku z'omwezi 13 lunaku lwakubiri. Weegolole bwantoogo bwe muli buga ennyingo ojje mu nnyumba ya Sseddugge. Nga Mugisha Patrick bw'atambula mpola mpola ate Ibrahim Matovu naye amugoberere omukwano guva mu ngabo mujje muvunkana oba oliawo munaafuuka ab'omukwano. Ensi yonna egabeegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owotulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi Show Sseddugge 2022 Sseddugge 2022 njagala kubanga nyaniriza Mugisha Patrick anekanekanye essaawa ya gold. Matovu Ibrahim anekanekanye essaawa ya gold. Kakati twagala okulaba kiki ekibawula bijja kubeera bibuuzo naye ewatali kuwannanya kwonna njagende wa Haji Abu Semwogerere ye mulungamya w'amateeka agagenda okutambulizibwako embuga ya Sseddugge. Bw'anaamala okutulungamya tulabe we tugenda okubanga tutandikira olunaku olwaliro. Haji Abu neyanziza nnyo neyanzega ebibuuzo bigenda kubeera bisaamusaamu ng'ekibuuzo ekisooka kyakugamba nti nviira ku wa Sseddugge kyangu era tekisuubirwa kugwibwa. Tuddeko ebibuuzo 3 tuddeko ebibuuzo 2. Omugatte tunaagenda okugufuna nga Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim baawukanye naye mu kwawukana okwo tugamba nti tulina amateeka ge tugenda okugoberera amasaamusaamu era agatali mazibu kugoberera okugeza nti ekibuuzo ky'ottambulambulukufu bwakyo obubonero 3 kitegeeza nti tekitta aganaaga. Singa ekibuuzo kikulema munno n'akironda alina okulangirira afuna akabonero kamu. Senga kimumegga ate nga asaalimbidde mu mbuga yo akabonero kamu kagenda. Okutunula obubi, okutwagga, okutiisatiisa munno, saako n'engeri y'okumusokaasoka ebigambo ng'olinga amutiisatiisa n'okumukangatiisa tekikkirizibwa. Okusala okw'ennyumba ya Sseddugge kwa nkomeredde era teri kujulira.
n'ebirala ng'era abantu ababangufu ate abategeevu bwe balina okweyisa bwe tujja naffe okweyisa. Omuzindalo gudde ewa Lugonvu ate oba oli awo guveeyo tutandike. Weebale nnyo, weebalire ddala Hajj Abu simwogerere ensonga oziruŋŋamiza bulungi. Nja kutandika Mugisha Patrick yandi okumpi. Nja kutandika ne Mugisha Patrick. Mugisha, Yes. luno luvunkana lwakumeka bukyanga SSEDDUGGE 2022 atandika? Lwakubiri ssebo. Kankitereeze bulungi. Luno luvunkana lwakumeka bukyanga SSEDDUGGE 2022 atandika? Lw'omusanvu. Obwa SSEDDUGGE busatu. Okigude mu buufu yoga. Tugende ewa kojja wange Matovu. Kojja, Essebo. SSEDDUGGE eyabaddewo eggulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e12 wamulabye bulungi? Essebo. Ani eyayiseewo okgenda ku luvunkana oluddako gw'oyagala okwegattako? Yabadde mukyala ayitibwa Reste. Restani Mulindwa. Namulindwa Reste obwa SSEDDUGGE ne bugaana. Entereza. Kikuyinza obuzito. Ako ke kavuga luba lubaze ye Nabukeera Reste, era mbadde ndowooza nti kaalimu nnyoko toyinza kumwerabira, naye bw'obanga ne mwannyoko omuvuddemu kaŋŋende ewa Hajj Abu simwogerere. Kakati ekyo ne kitegeeza ki nti atandise nabbanja lya busatu. Kale kakati tugenze ewa Mugisha Patrick. Division 5 ezikola ekibuga Kampala oba Division 5 ezikola district ye Kampala. Ku ssatu ezo menyeraako 2 ng'ompa n'abazikulembera. Waliwo Kampala Seto agikulembera Uhuru Salimu. Waliwo Nakawa Division agikulembera Paul Muwanga. Mbadde nkwagalako 2 obadde oyinza okumpa 3 nze ne neeronderamu ebituufu. Kankuwe yakusatu. Ate sikuwa buufu bw'olina kuyitawo gw'onfundiikiridde ng'ompadde 2 ompadde Salimu Uhuru owa Kampala Central n'ompa ne Nakawa Division oba Nakawa Municipality n'oŋŋamba nti Paul Muwanga naye ng'amazima gali nti ye Paul Mugambe. Si bwe guli bwe butyo ne bugaana buganye. Tugende ewa Matovu Ibrahim. Ono ye munnamagye omukukunavu Mukama Katonda gwe yakajja mu bulamu bw'ensi eno mu ggwanga Uganda. General Eritu Mwine yakyali omukukunavu Mukama gwe yatwala. Busatu obwa SSEDDUGGE. Okigude mu buufu yoga. Kitegeeza ki nti Mugisha Patrick agenze anuubuddwa. Bwe guli abatolo by'empandiiso mwegendereze kubanga ebintu bino tetubikolera musana. Ono abanjibwa busatu n'oli ndowooza naye abanjibwa kaakati ate bafunye era busatu. Ekitegeeza batandise tetubabanja nabo tebatubanja. Buli omu asobodde okwesasulira. Bwe kibanga kiri bwe kityo nja kutandikira ewa Mugisha Patrick ngenda kubuuza ebibuuzo 3 ne mugana ne kojja wange Matovu Ibrahim naye mubuuza ebibuuzo 3 wabula ngenda kutambula kimu bwe gutyo bwe gugenda okubeera. Kantandikire ewa Mugisha Patrick. Mugisha, hello. Ono ye president w'ensi yonna. Ono ye president w'ensi gye sigenda kugamba ku lukalu lwa Africa akyasinze okwekuumira mu buyinza ebbanga eddene. Obiang Nkwema Mbasogo. Obwa SSEDDUGGE ne bugaana.
mulonda kikuyinza obuzito. Matovu Patrick n'agamba nti alonda. Matovu Ibrahim ayitibwa Paul Bia. Ayitibwa Paulo Bia. Obwa akaseddugge kamu. Okigudde mu buufu. Yoga. Matovu. Wanyisebo. Tugende naawe. Nesebo. Mpaayo abanene ababadde ku luuyi oluvuganya gavumenti eya Museveni president. Ojja kumpa basatu. Ne basala eddiiro, ne bamwegattako, ne batandika okumusuusuuta, ne bagamba yasinga, era naye n'atabatenguwa n'abagunnumulako n'agafo agateemonkoolirwako. Mpa basatu bokka. Waliwo Norbert Mao. Oyo omu. Ne wabeerawo Mbabazi. Mama Mbabazi. Oyo mujeemu. Fred Ne kiba nga kiganye. ye yandibakuwadde n'amanya nti awunzise n'obumumma N'akadde kaavuze dda. n'akadde ne kavuga. Kikuyinza obuzito. Kamweganye dda. Oŋŋambye Norbert Mao, obadde osobola okumpa Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi, Betty Olive Namisango Kamya, obadde osobola okumpa Beatrice Atimwanywa, obadde osobola okumpa bangi bw'obadde osobola okumpa, naye ne kiba nga kiganye. Ne tugenda ewaani. Mugisha Patrick ono ye Supreme Mufti w'Ekibuli. Simumanyi. Mulonde. Muhammad Galabuzi. Sheikh Muhammad Galabuzi. Sheikh Muhammad Galabuzi. Muhammad nalyo lirye? Shaban. Okay. Obwa Seddugge kamu. Okigudde mu buufu. Yoga. Abadde alonda oba kibadde kiki? Abadde alonda bulonzi. Bwe kiba nga kiri bwe kityo, olonze Galabuzi, njagala kujjawo. Ono ye Supreme Mufti ku kiwayi ky'Ekibuli eyasookera ddala okulya obwa Supreme Mufti. Sheikh Shaban Mubajje. Supreme Mufti. Supreme Mufti Muhammad Galabuzi. Kayongo Sheikh omujjukira bulungi. Mugenzi. Kati mugenzi yatuva dda ku maaso. Ne kiba nga kiganye. Kikuyinza obuzito. Mbuzaayo ndowooza kimu kimu. Kaŋŋende ewa Mugisha. Mugisha. Ani atendeka kilabu ya KCCA? Mulebyekwaso obwa Seddugge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Matovu. Wanyisebo. Mu bitundu ebya Arua beekansa ennaku zino mu by'emizannyo. Eriyo kilabu bbiri eziri ku liigi y'eggwanga. Era ku lwaliro tezikola bubi newankubadde ng'oluusi bigaana. Zino z'obompa. Tulinayo Odumparaka ne Arua Hills. Obwa Seddugge busatu nemba nga mbawunzikidde wano. Okigudde mu buufu. Yoga. Mbakwase Haji Abu Simwogerere abatambuzi nga tune banafa ba Hillview Primary School wali ematanga. Neyanziza nnyo neyanzeege tutambulire awo bwangu na bwangu nga mutezi wa nkwale tuyite bwangu nga alimisa olunwe. Ngenze wa Mugisha Patrick. N'abakyala wa Bungereza kati omugenzi Queen Elizabeth II yasooka okujja mu Uganda mu mwaka ki? 1954. Busatu obwa Seddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Ndi wani? Matovu Ibrahim. Okuva e Kampala okutuuka e Mukono ziri kilomita 20. Ate era okuva e Kampala okutuuka e Masaka ziri kilomita 128. Abaffe bonna babala bava mu Kampala batandikirawa. Batandikira
mu kibuga Kampala. Kaakati ako munywanyi Lugonvu nanga nti kakubeko kalaale kajja kubeera akattiro mu maaso eyo. Obubonero busatu buganye ewa Ibrahim Matovu. Tutambudde tugenze ewa Mugisha Patrick. Ani yali amyuka Jeno Kale Kihura we yabeerera ssenkagale w'ekitongole kya poliisi? Abadde ani oyo? Abadde Mugisha Patrick. Hassan Kasije. Ne sigaana Hassan Kasinje yali commissioner wa poliisi naye nga tamyuka kiganye. Yali Martin Osquared. Martin Okoth Ochola. Tugendewa Matovu. Emmotoka eziwandiisibwa mu gavumenti ya Uganda, emmotoka bw'ebeera ya muntu wa bulijjo ebeera n'ennamba oba ennokota. Abaffe ziba mmeka? Ebeera n'ennamba oba ennukuta ziba 6. Ziba 6. Kubanga ennukuta ziba 3. Kakati kakisooke kigaane nga bw'otetenkanya. Mumumma obubonero kakati tetenkanya. Ziba 6. Anti eba n'ennukuta 3 n'ennamba 3. Anti nange nagambye ziba n'ennokota oba ennamba. Ekyokulabirako UBB ezo nnukuta 3. 2 3 4 ezo ennamba 3. je. Badde ngenda mulonda naye ozimwansi. Ziba 7. Busatu ne bugaana. Tuddeyo ewaani? Mugisha Patrick. Mugisha Patrick. Hello. Akabizzi akato bakayita batya? Haji Mulonda. Kibadde kyani? Mugisha Patrick. Tafunye bubonero. Matovu Ibrahim amulonda. Mulonde. Ako bakayita Katanga. Bakayita Katanga. Akatanga. Kakati ate mumuje kakabonero. Kubuli bwe yafunye dda mu Sikuyinza obuzito. Bakayita akakunsu. Akutte ku mwana ganti bannange ebintu nga bintambulira ku bikukujju. Ntambulira ku ddyo naye kakati bakayita akakunsu. Obubonero mumujeeko. Sifundiikirirawo. Wabulayo ekyani. Alonze. Awalampye omwera amannyo nga yeerabidde amaggwa. Tutambulire mu bufu obwo. Bw'oyogera Great Britain oba otegeeza Bungereza oba Britain. Mu bufu obwo menya amawanga agagattibwa awamu okukola Great Britain. Waliwo Scotland. Mpulira. Waliwo Canada. Mpulira. Australia. Eddoboozi libadde kangofu bulungi n'ebyo eryogedde ebikuweesa bwoni. Sikuyinza obuzito. Mugisha Patrick naye teyeeteekera. Scotland oli mutuufu nnyo. Canada ate oba ogenze eri mu America. Austria gy'oba olaze mba simanyiiyo. Naye wandiŋŋambye nti Scotland nga bw'ogambye, Wales ne Bungereza nga Bungereza. Ndowooza mbeenenyezaawo nga Maguja bwenenye enseko. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abusi mwogerere. Njagala nange okwongera okubebaza abatambula naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abalabi baffe abatavaako.
mwebalire ddala omulimu mukoze mulungi matendo ddala twagala okubanga tumanya kuluvunkana olusookedde ddala Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim ani aliwa ani aleebya ani akyasigadde katufuna akayimba ka Hillview Primary School Matanga nga bwe tufuna ne Alizati tusangibwa kulwe Masaka butuuke Matanga ku musingi gw'obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga we are the ambassadors teri yatusinga omufalisa ebikozesebwa omwana w'okusomero gyabisanga amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawoyo wereeta omwana wo oddeko sirike bike kimbejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary, we are the ambassadors. Oh, yes, we are the ambassadors. Omwebale nnyo mwebalire ddala. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakoobedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwa omugatte owulire Seddugge. Abatufisiriza wakadde mwebale nnyo okutulaba n'okutuwuliriza Seddugge 2022 olunaku lwa 2 naku z'omwezi 13 omwezi gwa 12 omwaka 2022 Seddugge. Abavunkanyi bano batukoze bulungi tubabuuzizza ate mwattu ne batwanukula Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim okugattagatta n'okwawula n'okugabiza n'okubisaamu kugenza okuggwa mu Olukontana olusooka nga Matovu Ibrahim akoze nnyo era alina obubonero 7 munne Mugisha Patrick agezezzaako nnyo era we tukyali alina obubonero 9 Oh yes, kitegeeza nti Mugisha Patrick ne Matovu Ibrahim tetunasalawo ani asigala ani agenda. Tukyalina ebibuuzo bibiri buli omu ngenda kubanga buli omu mubuuza 2 ne Haji Abu Simwogerere naye bwatyo bwagenda okola ewatali kutwala kadde konna munzikirize ntandikire ewa Mugisha Patrick. Mugisha, hello. Ono ye Minister of Nines ku nsonga z'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Miss Kabanda. Misa Kabanda obwa Seddugge busatu. Okigudde bubuufu. Yoga. Ne tugenda ewa Matovu Ibrahim. Ono ye ssentebe wa district eyewa Kiso. Ne kigaana. Kikuyinza obuzito. Ne wataba amulonda. Ssentebe wa district eyewa Kiso ye Matiya Luwanga Bwanika. Obadde oyinza n'omugattako ekyobwa gavana bakimuwa. Ne tuddayo ewa Mugisha Patrick. Mugisha mu kulonda Lord Mayor w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okwakaggwa okwa 2021 ani yavuganyiza ku tiketi y'ekibiina kya NRM ku bwa Lord Mayor. Kikuyinza obuzito. Kyokera ne wataba amulonda. Daniel Kazibwe Ragadi. Kibiina kyabakola ki? Ne tugende wa Matovu. Bano be bakulembeze b'ekibiina ki Democratic Party abaali bavuganyiza ku ntebe ya Uganda ey'obwa president. Paul Kawanga Semwogerere, Norbert Mau. Ne kigaana. Kikuyinza obuzito. Ne siwulira amulonda.
John Sebana Kizito nemba nga nze mbasibulidde wano Paul Kawanga anti Gambia abakulembeze ba DP abaali bavuganyiza ku ntebe bwa president bali basatu bokka be mbadde njagala. Kawanga teyavuganya Anti yavuganya anti basatu badde manyi babiri asasabye muwendo kubanga nabadde mbamanyi nti batono nnyo abaali bavuganyiza ku bwa president. Nemba nga bwentyo mbawunzikidde wano John Sebana Kizito, Norbert Mao, omugenzi Dr. Paul Kawanga Semwogerere. Hajabu Semwogerere gwe mbakwasiza naye atutambuze. Kale bwangu na bwangu nga mutezi wa nkwale. John Patrick ani Mugisha. Patrick Mugisha. Ekigambo abbye kiyina ennyukuta zesijjukira. Zimpe. Ziri nyuguta nnya. Anti zimpe. A, B, Y, E. Mulonde. Abya kiyina ennyukuta 5. Nze ziriwa? Kiyina ennyukuta A, B ezanna bansasaana, ya ne E. Kamu akaseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Tutambulira awo. Ibrahim. Anyisewo. Ekigambo abaana kiyina ennyukuta eziwerako sizimanyi. Sokoolamu ennyukuta emu onkolera ekigambo ekirala era okimpe. Abye. Ekigambo abaana kiyina ennyukuta 6. Nsokoddemu emu A. Abye. Kikuyinza obuzito. Bala abatulaba era abatuwuliriza mu tusonyiwe naye kibadde tekyebereka. Oli ku Seddugge 222. Engeri ekigambo abaana gy'osokoolamu ennukuta ate n'ofuna abbye. Ekibuzo oŋŋambye nsokolemu ennyukuta nkole ekigambo. Ya evuddewa. Evuddewa. Abbye kyabadde kibuuzo kyono wakironze era akabonero ne kakuweebwa. Ekyo ne tukiggala. Kakati ekikyo ne kijja nti ekigambo abaana kiyina ennyukuta ze sijjukira. Ekigambo ekyo abaana sokoolamu ennukuta otuweemu ekigambo ekirala. Ompeemu ekigambo ekivaamu ng'osokoddemu ennukuta. Ennyukuta emu. Mubaddemu abana, mubaddemu ana. Nze mbadde mmanyi nzijjemu ennyukuta emu nkole ekigambo ekirala. Anti kakati abbye kiriwa ate abbye kivudde. Nedda kiriwo ekiti nze nkitekedde bwe kiti. Kale kiganye. Ogambye nsokolemu ennyukuta emu. N'ogisokoolamu. Nkole ekigambo ekirala mu ennyukuta gye nsokoddemu. Oyo ekyo kye bayita Seddugge 222. Akabonero obubonero mundowooza mulabye obufiiridde awo. Seddugge twagamba nti taliiko syllabus. Twagamba nti toyina wooyina genda weezinge mu bitabo osule mu bitabo. Tutambulira mu mbeera yaffe eya bulijjo. Bw'atyo Ibrahim Matovu obubonero ne bumulemera wampi awalema ekkere okubuuka. Naye tukyatambula ndowooza. Si bwe guli? Ndiwa? Mugisha. Ono yakulira ekibiina ekigatta omupiira ku lukalu lwa Africa. Patrice Zepete. Patrice. Engeri erinnya gye liri zungu nga si lyaffe. Patrice. Some ennukuta. P. Patrice lireke naye lino eddala.
Z Z E E P P T T E E P P E. E. Ogezezzaako naye kiganye. Kikuyinza obuzito. Ne Ibrahim Matovu n'atategana Patrice Mosepe MOTSEPE tekiina we kiriraanira ne kyompadde. Obufu bwebwo tutambule. Patrice Mosepe nga tannaba kulondebwa ku bukulu obwo obw'okkulira ekibiina ekigatta oba ekifuga omupiira ku lukalu lwa Africa, yali ayina kiraabu y'omupiira gy'akulembera katugambe era ye nannyiniyo mu ggwanga lya South Africa. Kiraabu kyeyo kigaanye. Kikuyinza obuzito. Kiraabu eyo Mosepe Patrice yali akulembera era nga yina nnyiniyo Munnayuganda Dennis Onyango mwazannyira, bagiyita Mamelodi Sundowns. Busatu ne bugaana. Sibunzise mbuzaayo kimu kiweddeyo. Nzikiriza okuba nga Sseddugge 2022 atuuse waawoomera. Nyongera okubeebaza. Munzikirize nebaze abavugirizi baffe ab'enjawulo. Munzikirize nebaze Hillview Primary School Matanga. Nebaze Swear Check Foundation. Abatuwadde basale 50 ku Hillview Primary School Matanga. Kitegeeza nti omuyizi agenda kubasasula makati ga tuition. Omuyizi agenda kubanga asasula emitwalo 65 okusoma mu kisulo. Byonna biri okwo. Omufalisa agusangayo. Ekidomola tagenda nakyo. Ebbafu tagitwala. Beba Swear Check Foundation okuva mu ggwanga erya America. Munzikirize nebaze Hillview Primary School Matanga. Njagala kwebaza Wandegeya Imaging Center. Njagala kwebaza Balubwama Local Agro Enterprises. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munzikirize nebaze High Energy Electricals. Mutukoze obulungi obutali butono. Njagala kwebaza CS School of Deco. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaze Focus Construction bali mu byakuzimba. Nja kwebaza Malakai Ecology. Timu ya Lugomvizi Show mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lwengo General Hardware namwe njagala kubeebaza mu kaseera kano nga tugenda wa Haji Abusi mwogerera okutegeeza nti ani ayitawo ani asigadde. Kiri kyali kika kinaate kyakubeera ki? Kulya na kukomba siyani Sseddugge 2022 nka mwebale nnyo, mwebalire ddala. nayo wayi ez'omulundi guno sinaasoboka. Sseddugge 2022 nka Sseddugge 22 nka ddala nka, kubanga omuntu atuuka wano mu kifo ky'okwanukula ebibuuzo n'abutaabutana, bigambo ne byegaana okuvaayo, obulago ne busaakaala, n'ogaa nti ate kyekibadde. Naye byebyo omufubi yaleka ekiso n'embazzi. Mugisha Patrick, Hello. tugenze okuwunzika nga ayina obubonero 12. Matovu Ibrahim bwe tugasse ne twawuza ne tugabiza ne tukubisa ng'alina obubonero 8. Ekyo kyekitegeeza mwenna abalabi ba Sseddugge n'abagoberezi mukitegeera. Naye ffe awo we tunaabira mu ngalo nti ogw'okubawukanya olwaleero tugumaliriza. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abusi mwogerere tezifudde adda na lusogo. Mugisha Patrick ayiseewo genda kuluvunkana oluddako olw'abavunkanyi basatu abajja okubeera mu mbuga ya Sseddugge okutandika ne wiiki ejja we tujja okutandikira ku bbalaza.
njagala kwebaza mugana wange kojja wange Matovu Ibrahim tugenda muwa sekonda 3 atuyitire mu lutabaalo n'okwebaza abawagizi be ababadde bagamba nti kwoyo ow'engabi okwetufiira. Matovu. Neyanziza era nebaza abategesi ba Sseddugge. Empaka tezibadde nnyangu, ebibuuzo ndowooza bampapye bupapye okubiddamu, naye omulundi oguddako nja kugezaako okwetegereza. Ebibuuzo biba byangu naye tebiba byangu. Biba byangu naye tebiba byangu. Kale tofaayo ku mulundi oguddako Sseddugge 2023 okyalina omukisa okukomawo n'ovunkana. Katugende ewa Mugisha Patrick. Amanya gange nga bulijjo Mugisha Patrick Akiki. Ansooka kwebaza bonna abategesi oba abatesitesi ab'empaka zino Sseddugge wa 2022. Nga muganda wange ono Ibrahim nga bwayogedde empaka zino si nyangu naye Katonda yatuyisaako we tuba tuyise. Webale nnyo, webalire ddala Hajabuse mwogerere. Tugenda kufuna ebigambo bye nga tuwunzika Sseddugge round eno ate ey'omusanvu. Haji. Nina essanyu lingi nnyo okulaba nga Patrick Mugisha yeegasse ku banne bali nga bwe bazze bavunkana. Yeegasse ku Nabukenya Riste, Makumbi Vincent, Kadumya Waswa, Nabayonga Betty, Bagambe Paul ne Julius Muwonge. Abo batuuka ku buwanguzi oba batuuka ku buwanguzi, ate tulinda oluvunkana olugenda okuddirira olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 14 wakati wa Ssempijja Patrick ne Musa Martin. Ate olwo olunaku olw'okuna nga 15 Zagambe Amil ne Kalungi Faizo nabo bavunkane. Tubeere nga omutendera ogusooka tuguwonzise ate tulyoke tulabe ekinaddirira. Ntwala akakisa kino okwebaza bannaffe abavunkanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo. Abadde mu kamera mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaffe abatuvujjiridde mu ngeri gye ŋŋamba nti etumatizza oba oli awo era kinnyonnyola lwaki weetuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naffe tujjanga kukola ebyo bye tulina okukola mu program Sseddugge 2022. Tulinde olunaku olw'enkya wezinaawerera 3 ez'ekiro Patrick Ssempijja ne Martin Mukasa ng'ate bubeefuka. Nzani ayinza okusukka wano sinza kubanga neeyongerayo nyongera kubebaza bwebaza ababadde beebuuza essimu eyabaagala ku half basale ojja kuyita ku 075264972 075264972 ku Hillview Primary School Matanga. We tujja okubanga ensonga tuzimalira okuwandiisa abayizi kugenda kutandika omwezi gwa Gatonnya ng'ennaku z'omwezi 2 ebintu birenga bitambula bulungi. Nze Ssentongo Frederick Lugamu sinza kweyongerayo. Tuddingane enkya ku ssaawa 3 ez'ekiro. Musule bulungi. Mwerabu. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise tukimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvu's Show. Sseddugge kyapa kya ttaka. Eyo y'ebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu's Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.